Kati oloote enjuki nga zikwetalirira. Njuki. Abamu nono twewana era nga mugenyi. Bagenyi. Bagenyi. Ne mu buliwo tuzoziraba musina mbirooto. Ne mu buliwo. Ebimu birooto, ebimu bya buliwo. Mbadde ekyoto kikoma okuba ekyomubi nga just nkifunye mu kirooto. Ne mu era ngenda kulaga n'ebimu nga byaffe wano mu buliwo. Kati jjukira enjuki eyo buli bw'ogira bwetyo nekwetalako okuba mwoyo gwandawula oba luyitaayita. Kati ekirala self-hatred weekyawakyawa. Nze nafadde. Anyway, weekyawakyawa kantu katono nnyo nze nja kwetta. Okuba ng'ofuna ebizibu ebitakoma kumukumu. Yeddiŋŋana. Akava mu kino. Baakubba eno. Ate eno ogudde obadde oguze gundi ogudde mu boda. Ate ova wakava ku boda ogudde mu kinnya endiga ekutomedde. Bizibu bijja kumukumu. Ekyoto kyaki? Kya sitaani ky'omubi. Ekirala okuba okusanga nabbuubi mu bifo by'otamusuubira. Musaze mu kikopo, musaze mu siwaani. Okakasa. Ate bayo bwe kikozesa nga ye yasenga. Kati awo bw'osanga ng'oyo bw'osanga ng'ekyo lumbagana omuzimu gwa sebutindira. Omwoyo gwa sebutindira. Tambulira mu nabbubi. Ba. Olwota okola obwenzi obanga togenda ko musabu. Oyinza okusanga ebyoto nga binna. Wamma buli jjajja n'ekiki. Buli jjajja n'ekiki. Wammaawo nkufuna. Era onosanga entuumo y'enku. Ekyoto kya ndawula. Endawula, ekyoto kya kayizi, ekyoto kya mukasa. Wamma nkufuna. Ekyoto kya muleeta. Baleeta ebintu bingi nnyo. Bayinza okukuma ebyoto nga mukaaga. Ekyakatonda kiba kimu. Ekyakatonda kiba kimu. Kimu. Nekiba ky'amaanyi. Kati ekyoto buli muntu yenna ow'amaanyi mu nsi eno alina ekyoto oba alina ebyoto. Nange njirina. Nga zikiraba nakikomawa. Bw'oba wa Katonda olina kya Katonda. Bw'oba wa sitaani olina ebya sitaani. Nze mukumba sina kyoto kya. Behind the greatest person there must be an altar. It is a must. Ne bannabbi b'obulimba bano kati waliwo message anti mayinze ndi wannabbi b'obulimba waliwo nabbi b'obulimba message eyazze nga ate si walala wakubiri aweddemu nga akutte umbrella bwati nga bw'osimbula emmotoka z'empaka wufu nga akutte alina ekibinja ky'abantu akisimbula. Kiba kitegeeza ki ekyo? Anti kati kitegeeza akoze ejje alitumye. Kati asindise kati oyo aliko ekyoto oyo gwolaba oyo essimu wangu. Ndowooza ojjukira Sulemaani naye n'awaayo ente 1000. Mukama n'amubuuza oyagala nkuwa eki? Kyoto. Ekyoto. Eba nsisinkano. Kati awo ndowooza kati awo nfunye. Waliwo akalala ke mba njagala okugirayo era nti ekyoto kino ekyoto ngabe waliwo ekya Katonda waliwo ekya sitaani n'ebya sitaani. Ekyoto kyogera ekyoto engeri gy'osisinkanamu Katonda. Kati ffe mu ndagaano empya tetukyakuma byoto bino ebyenku teekawo amayinja amasiga. Ffe ekyoto kyokuma kya kusaba. Kati oyinza okuteekawo nti ssaawa 9 ez'ekiro ze bwe nzukuka buli lunaku. Ate abaana b'Abakadde tebamanyi essaawa y'omwenda erimu amaanyi. Omwenda ogw'ekiro. Era Bayibuli emusa wali olagiddeko amakya bukyanga enkyazo zibaawo. Yobu 3:12. Kati abaana abantu abamu azuukuka bwakedde dda. Kati osobola okukuma ekyoto kyo ng'obudde gwe bw'okuma ekyoto. Osobola gwe buli kawungeezi gwe bw'okuma ekyoto kyo. Abamu 9 tuba tweba. Baabwe. Tobeera ku intaneti eno yatujjirira awo tuba tuzikuba kigwo. Kati ekyoto. Kati wabuziza bintu ki kwemmanyira ebiraga nti ekyoto ky'omubi
kikutambulirako kinondoola kikulondoola. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale mukwano gwaffe nate tugobye bumale tubeeko ensonga z'otematema obeeko kyotegeera otambule n'okumanya Export TV ffe twewaayo okuweerezanga entakera. Abasubscribing nga mukola omulimu gw'amaanyi nnyo temujjangu okwo ate sheyalinga ne munno omwe kubaka buno asobolenga okuba ng'akola ki abufuna. Ngenda kusaba okubezi namba ya Facebook 770942 olwezi ebeerawo wansi awo naye ngisoma koza abamu temwaga nnyo bintu bya kwetegereza mugamba obeerawo wansi mufa nnyo kukuwuliriza nzo lwaki ngibasomera eyo gikubako olina mukolo olina buli kika kya pati whatever yagala bifaananyi mukolo gwo ogukwatira gubeerenga mulungi nnyo wakweza ennamba mukwano omukolo guwese kitiibwa tukwagire ffe tugenda kubaluseke video za munungi nnyo. Ate no video gyetegereze yokka just ka video nga temuli yadde editing ekifaananyi kyo bwe kinaabanga kiri malidadi sana mukolo gwo gugenda weesa ekitiibwa musoma ffe tugenda kuba bantu nseke abe yagano yigiradde okuba omuseke anziza obwavu kati katukole bukozi tufune ejjamba sayensi okulaba kale sebo yesu yebaze amina sebo mukama yebazibwe amina omulabi waffe gyoli yali ateredde akwegesa ebirozo agatawunyiza vumbe yawawudde dda wayiga oluganda amaaso ku lutimbi amina ekabina kuki kudongo so omulabi waffe onsanyusa obbalaba nze Musumba Sekitole Kopita olwaleero tuzze ate era tubeeko kye tugatta ku Bwakabaka bwa Katonda polira abaana ba Mukama basumululwe ayise yenze Musumba Sekitole Kopita siva walala Lugala Prayer Power Church Lugala nsangibwa ku 0756129698 0756129698 Musumba Sekitole Kopita Lugala. Musumba wangi taata waliwo stories twakola sigenda zikusiba ko twazikola naawe nga zikwatagana ku byoto ne banjawulira nti eri ekyoto ekya Katonda n'ebyoto ebya Setaani. Kati waliwo ekintu kye twogerezaamu naawe nendaba nga kyansa okyanjulira abantu baneeno dirwe nezuula tindiko ogwoto either nga gubi nti oliko ekyoto kinondoola bintu ki ebiraga nti oliko ekyoto ekibi ye initially nga tunagenda walo yatala bazirize twakola ekyoto kiki kati ekyoto oli simanyi bwe yakivundu bwe yakinuna naye nze ekyoto y'ensisinkano eri Katonda oba Sitaani. Ekyoto nsisinkano engeri gyesisinkanamu Katonda oba gyosisinkanamu ki Sitaani. Ekyoto omuzungu bakiyita altar. Ekyoto ye altar. Yes. Ekyoto kino ebyoto nno tebyakatandika kati ebyoto waliwo ebyoto kansoke nkuzeeko mabega ebyoto bya bika bibiri. Waliwo ekyoto kya Katonda n'ebyoto bya Sitaani. Ebya Sitaani biba bingi. Togenda ko musabu. Oyinza okusanga ebyoto nga binna. Wamma buli jjajja n'ekiki. Buli jjajja n'ekiki. Wamma awo nkufuna. Era onosanga entuumo y'enku
Ekyoto kya Ndawula. Ndawula, ekyoto kya Kayizi, ekyoto kya Mukasa, Wammankufuna. ekyoto kya Muleeta. Baleeta ebintu bingi nnyo. Bayinza okuma ebyoto nga mukaaga. Ekyakatonda kiba kimu. Ekyakatonda kiba kimu. Kimu. Naye kiba ky'amaanyi. Kati ekyoto buli muntu yenna ow'amaanyi mu nsi eno alina ekyoto oba alina ebyoto. Nange njirina. Nga zikiraba nakikomawa. Bw'oba wa Katonda olina kya Katonda. Bw'oba wa sitaani olina ebya sitaani. Nze mukumba sina kyoto kya. Behind the greatest person there must be an altar. It is a must. Ne bannabbi b'obulimba bano kati waliwo message anti mayinze ndi wannabbi b'obulimba kateekewo tokalekaayo. waliwo nabbi b'obulimba message eyazze nga ate siwalala wakubiri aweddemu nga akutte umbrella bwati nga bw'osimbula emmotoka z'empaka wufu nga akutte alina ekibinja ky'abantu akisimbula. Kiba kitegeeza ki ekyo? Anti kati kitegeeza akoze ejje alitumye. Kati asindise kati oyo aliko ekyoto oyo gwolaba oyo esimwangu alina ekyoto era tomwogerako nga tolina Katonda. Ekyoto kye kyaka. Kajjukira ekyoto kisiŋŋana. Soda bw'onnumba ng'olina akooto nga nkuzikiza. Ekyoto kizikiza ekyoto. Pulira. Bwe mba nina ekyoto ekiri powerful nga gw'olina akanafu ng'onzikira. Bw'oba olina ekiri powerful ng'ekyange kyange ekinafu nga nzikira. Ekyokubiri ekyoto kyogera. Pulira. Kitya. Kitya nti ekyoto joko mu kikuma waliwo direction kyekikuwa. Ekyoto kyogera. Kati ekyoto nga sinakutwala kubiri byombuuza nti ebintu ebiraga. Ekyoto kati ffe ekyoto kya Katonda kanzire ku kya Katonda y'engeri gye tusisinkanamu Katonda. Era abasajja nga Ibulayimu bw'osoma ennyiri nnyingi nnyo zina nesigenda kuzisoma leero. Kansomeko lumu. Lubereberye 8:20 kale. Lubereberye. Oyo Nuwa tulabe Nuwa ye akola atya. Lubereberye 8 olwokubiri. Ye Genesis. 8 olwokubiri. Era n'ensulo ez'ennyanja n'ebituli eby'omu ggulu ne biggalirwa. Lubereberye 8:20. No mbadde ku lwakubiri. Sorry, lubereberye 8:20. Nuwa n'azimbira Mukama ekyoto. N'alonda ku nsolo zonna ennongoofu ne ku bibuuka byonna ebirongoofu. N'aweerayo ebiweebwayo ebyokebwa ku kyoto. Kuba biri mulumu. Mukama n'awulira evvumbe eddungi. Mukama n'ayogera mu mutima gwe nti ensi sikyagikolimira nate. Kiki ekyogedde awo? Kyoto. Evvumbe linene. Gundi tayogedde nasaba. Naye kyekyoto kyogedde. Kikomunicate nze ne Katonda. Nakyusa obusungu bwe. Nakinga ekimuga kakana. Ekyoto kyogera. Bwe omuntu alina ekyoto ayinza mwenna okubagonza. Nga tayogedde nakwogera. Tayogera. Ngolaga naye na kyoto kye. Ija kyoto kye. Era bw'oba olina ekyoto soda nkubuulira. Waliwo abantu abayinza okuwa n'ebyabwe nga tobasabye. Nogamba ate ono yategedde atya nti nina obwetaavu bwaki? Kyoto. Onfuna oba? Nkuwulira. N'omulabi waffe ndowooza nfuna. Lubereberye 8:20. Nsomera nkale kansomere ne lubereberye 12:8. Enjiri zibaawo ne baloboola wulira nga engeri benna ebyokusomesa bingi wansi nga tugenda. Lubereberye 12:8. N'avaayo n'agenda awali olusozi ku luuyi olw'obuvanjuba olw'Ebeseri. N'asimba eweema ye. Ebeseri nga kiri ku luuyi olw'obugwanjuba. Ne Ayi ku luuyi olw'ebuvanjuba. N'azimbira eyo ekyoto eri Mukama. N'akaabira erinnya lya Mukama. Kati azimbye ekyoto kati ali kwegalira ani? Katonda. So ekyoto nsisinkano. Era bonna omulabi waffe bw'oba ng'osoma Bayibuli. Ye buli yazimba ekyoto, buli yakola ekyoto mu Bayibuli. Mukama yamusisinkana.
ndowooza ojjukira Suleiman naye n'awaayo ente 1000 Mukama n'amubuuza oyagala nkuwa eki kyoto ekyoto ensisinkano kati awo ndowooza kati awo nfunye waliwo akalala ke mba njagala okuggirayo era nti ekyoto kino ekyoto ngambe waliwo ekya Katonda waliwo ekya sitaani n'ebya sitaani ekyoto kyogera ekyoto engeri gy'osisinkanamu Katonda kati ffe mu ndagaano empya tetukyakuma byoto bino ebyenku teeka w'amayinja amasiga ffe ekyoto kyokuma kya kusaba kati oyinza okuteekawo nti ssaawa 9 ez'ekiro ze bwe nzukuka buli lunaku ate abaana bamukala tebamanyi essaawa y'omwenda erimu amaanyi omwenda ogw'ekiro era Bayibuli emusa wali olagiddeko amakya bukyanga enkyazo zibaawo Yobu 3:12 kati abaana abantu abamu azuukuka bwakedde dda kati osobola okukuma ekyoto kyo nga obudde gwe bw'okuma ekyoto osobola gwe buli kawungeezi gwe bw'okuma ekyoto kyo abamu 9 8 tuba tweba baabwe tobeera ku intaneti eno yatujjirirawo tuba tuzikuba kigwo kati ekyoto kati wabuuziza bintu ki kwemmanyira ebiraga nti ekyoto ky'omubi kikutambulirako kikulondoola ekyoto ky'omubi kikulondoola bintu kikwendabira ti ekyoto ky'omubi kinnondoola twagala tandika kwekubamu obutooki abalaba expo kati nina abantu b'endabye bokyazizza ng'abamu ekibatawanya kyoto nga talina kizibu kyonna nga ebyanyumya ne bankola bwe bati ng'ekimutawanya kyoto kya mubi singa akizikiza abo abagenzi ebweru n'akola n'afiirizibwa n'akoma nga talina wadde 10 kyoto ebigaanyi kyoto kati kankubulire bw'oloota nga oyogera n'ensolo bano situkanone neewaana nti wafunye amafuta kati oyogera n'empulira ofuuse ono avuga akakulira mu kibira ke bayita batya simanyi gundi ekyo bw'oloota nga oyogera n'ensolo mu kirooto amutudde muwaaya emboozi muwaaya munyumya oliko ekyoto wetunulemu okubanga buli kiseera olina obutakkaanya n'emikwano gyo oba patanawo ku buntu butono bwetu naye nga mwawukana waliwo abantu wayawukana n'oli naye bw'olaba ensonga tewali wayawukana n'oli kati oli mu basajja 6 naye ng'ensonga y'omuggundu togiraba tewali kantu katono nnyo nga yeekyanga waganye kwata ssimu walemeddwa kukwata budde oliko ekyoto bawekeberamu kubanga mwenna mu famire mulumu endwadde y'emu waliwo endwadde zifaanagana nga zigenda zibaluma ndwadde ya famire nemwewana n'okwewana ndwadde yaki endwadde yaffe bakola ennyimbe nga bafulumya birumbu endwadde ezo wezi naye nga kati soda naawe baabya luki lumbe bweddira evolisi be mu kavera olyabye likusammukira kati osobola kwabya lumbe kubanga buli bw'olwabya lukusammukira alina akabadi bafuna simanyi omuntu omupakasi abatamivu ku byalo bebatera okubebakira ku makya ne bakonkona mbu batwala lumbe n'abajja oba ne babeyambuliramu abajjwa kuba baba abajjwa omulimu gwabwe kyolaba tewali mujjwa akulaakulana kibatono kubanga beetisse bingi kati ekyo kimu ekirala oloota nga otemeddwako omutwe naye ng'oyogera ngaokyegyogera guli omutwe ogudde wali oba ekibuduudu gwe ekibuduudu ng'emboozi ekyake otemeddwako omutwe naye ng'oyogera kyoto oliko ekyoto ekikutambulirako ekyoto ky'omubi ky'olina ozikiza yantemyeko nesimala gafa oloota nga waliwo omuntu akusindikira embwa ekulume oba ekutagule kamata nkwata kiba kyoto kyoto ng'okubanga olina omutima
otyemukirira omutima waliwo abantu nga buli kiseera atyemukirira omutima yekanga mubulingirira omutima guntyemuse banna onyala n'okuyita obwo tyontyemudde omutima otyemukirira omutima kyoto kati omanyi mu nsi y'omwoyo ekyoto kigendako saddaaka okimanyi oba ekyoto kigendako saddaaka kati abantu abamu balina ebyoto naye tebasaddaaka saddaaka kijje tusaddaaka era kuyiwa musaayi kati bali abensi bayiwa musaayi naye kati ffe ab'omu bayibuli waliwo saddaaka ey'omubiri gwo n'okabirya mukama ne webakawo wansi n'okabirya mukama n'okabirya katonda saddaaka neweerumya waliwo saddaaka gye bawaayo nga oluusi okutte ku ssente zo n'osaddaaka ku lw'ekintu ekirala naye ng'ate bw'okikabirya ku kyoto kuli eyo nayo gundi saddaaka naye kakyoba omanya nti saddaaka overcomes a saddaaka ngambe what is overcome ewangula nti goyinza okubanga eyakusiba yakozesa nte kati gwe kasaddaaka koko wanika bakanafu olete enkoko kati oloota enjuki nga zikwetalirira njuki abamu nono twewaana era nga mugenyi bagenyi ne mu buliwo tutoziraba ne mu buliwo ebimu birooto ebimu bya buliwo mbadde ekyoto kikoma okuba ekyomubi nga just nkifunye mu kirooto era ngenda kulaga n'ebimu nga byaffe wano mu buliwo kati jjukira enjuki eyo buli bwogirawo weto nekwetalako okuba mwoyo gwandawula oba luyitayita kati ekirala self-hatred wekyawakyawa nze nafana anyway wekyawakyawa kantu katono nnyo nze nja kwetta okuba ng'ofuna ebizibu ebitakoma kumukumu yeddiŋŋana akava mu kino bakubba eno ate eno obadde oguze gundi ogudde mu booda ate ova wakava ku booda ogudde mu kinnya endiga ekutomedde bizibu bijja kumukumu ekyoto kyaki ky'omubi ekirala okusanga nabbuubi mu bifo byotamusuubira omusaze mu kikopo omusaze mu siwaani ate naye bwembe kikozesa naye yasenga kati awo bw'osanga ng'oyo bw'osanga ng'ekyo lumbagana omuzimu gwa sebutindira omwoyo gwa sebutindira tambulira mu nabbubi ba olwota okola obwenzi oba ng'okola sekisi ne patanawo noba n'omwagalwawo ekyo si kirungi soda mukirooto ate ate owuwa omulooto abalala era lekagateeka akalala abalala aloota ayegatta n'omusajja oba n'omwagalwawo omukazi gwe yayagalako edda ate sirika ekyo naye musumba owange tusebuse ffenna mu nsi ey'obuliwo toyina kuloota nga weegatta n'omukazi omukazi wo buba mbwenzi oba oliko ekyoto kyombi ekikutambulirako omanyi waliwo obwenzi kakubulira waliwo obwenzi bw'ekika obwenzi obweteekemu n'obwenzi obuloge ekyo obadde okimanyi ku byenjogedde byonnaawo nimbyewa waliwo abantu nga mwenzi nga bwakika nga bwa ddogo oba nga bweteekemu tugeze emikwano bakumotivatinze kati ekyo nakyo kibi oba oliko ekyoto ekikola ki ekyomubi oloota ng'owanyisibwa mu ndabika mu kirooto abantu baffe babuuze tuli ku buutu alina ekibuuzo asobola ku byenjogedde okkirizibwa okubuuza mu mesegi era nja kuddamu okuloota mukamaawo oba bbaawo oba mukazi wo nga akuboggolera buli kiseera
kyoto oboliko ekyoto ekikutambulako ekyomubi okubanga tolinze mu ndowoozayo birozo tebitebenkevu olowooza kino obwongo kale sigamba nti ofumiitiriza naye nga obakana n'ebirowoozo kino kitta kino kikwata kati ebyo byonna kyoto owunyiriza ebintu abalabye batawunyiriza tuwalowooza bannange emindi ng'ewunya naye nga abaabona abalonde bagiwulira olina ebintu by'owunyiriza olina ebintu by'olaba nga tebabiraba naye sigamba nti ojjuddwa omwoyo omutukuvu naye tugeze baabo bantema ndeka naawe maama ndeke yafa owulira amaloboozi abalage batawulira bakuba obwamu wangi jjajja ndeka wafa Export TV to the world.